ng'esigadde ennaku mbala okulonda kubeewo mu kitundu ky'e Ruhinda mu disitulikiti y'e Mitoma. Effujjo lirabika likula bukuzi. Mmotoka zaayonooneddwa so nga waliwo n'abantu abaakubiddwa. Abawagizi ba General Kahindo Tafiire n'abakaputeni Donozio Kahonda akwatidde NRM Bendera be bali ku mbiranye. Abantu abawerera ddala 23 be bali ku bisago nga n'abamu baweereddwa ebitanda mu ddwaliro. Mu bano mulimu n'abapoliisi 2 okuva ku kapoliisi k'e Kashenshero nga nabo bali mu ddwaliro lya Kampala International Hospital erisangibwa mu kitundu ky'e Ishaka. Poliisi egamba nti eriko bemaze okukwata ku ffujjo lino. So far we already have 17 suspects and these were the owners of these motorcycles which we have in custody as exhibit. Adumira poliisi mu kitundu kino Michael Sabia agamba nti poliisi si yakukkiriza bikolwa bya bumenyi bw'amateeka kwegazaanyiza mu kitundu kino. We are also going to charge the people who destroyed motorcycles because one wrong cannot solve another wrong. Ono asabye abawagizi b'abeesimbyewo obutalumba nkuŋŋaana zitali zaabwe. Agamba nti ku luno abawagizi ba General Tafiire be balumbye aba Kahonda. Supporters of General Tafiire block the supporters of Kahonda for accessing Kashenshero, which was uncalled for. Enjuyi zombi olwawo Tafiire ne Kahonda buli lumu lulumiriza lunnaalwo okubeera emabega w'obuvuyo buno. Police went and they were overwhelmed by the Kahonda supporters. They were injured. It's at the point when they were about to be lynched that somebody informed me that the police was in danger of being killed by the Kahonda supporters, that I decided to come to the aid of the police and sent my escorts who went and helped calm down the situation. A vehicle being driven by an agent of Tafiire came and disorganized our rally, and it actually stepped on one of the police officer, that is the bodyguard to Chairman LC5.